nkoye rubaga olwa mukulu kitatta nkoye rubaga sisobola kitatta walabye kya alias skin oyinza otya okugamba n'okukola politics noyita alias skin nakugamba nti ye mubbi wa kasimu nakugamba nti gwe oli mubbi wa sente ne bayimbanga ennyimba ezituwemula nakulira mu maka ga Sheikh Obedi Lutale banzalira mu ddwaliro ery'ennamirembe Sheikh Obedi Lutale yasasula maama wange omugenzi Safina Nanteza yakafa so sikyalina maama na taata naye nga nzize okulaba Sheikh Obedi ambulire kiki ekigenda mu maaso Sheikh Anas Kalisa bonna bakulira mu maka ga Sheikh Obedi Lutale Obedi Lutale nattibwa Amini nsaba Katonda eggwanga lyange litereere era sinayogera ne Museveni njagala Museveni bategeragane nani ne Besigye yawasa mu famire yani ya Byanyima President Museveni babere ba mukwano basonyiwagane nga nze senga kyeŋŋamba nsaba omwana wa Kaliso wa Besigye Amini wa NBS arabe nga bantu ali Nairobi kuno bannongoosa ndugulugunda yansindikayo bannongoosa bubi akagumba kano tebakazaayo munyambe bannayuganda ne President Museveni bwana basobodde nakamwandikira ebbaluwa nnyingi banzijanjabe waliwo n'ennyumba yange gye baagala okutwala ku miliyoni 22 empapula nzirina nawandikira President ampeeyo miliyoni 22 obandekeyo ekyapa ky'ensulamu ennyumba yange bagitwala nakulira mu maka ga Sheikh Obedi Lutale ndi mwana wa Sheikh Obedi Lutale nowa NBS nakugambanga yakulira waka waffe sorry thank you minute I have come here olwa Obedi Lutale leta nazaalibwa wa Sheikh Obedi Lutale nekulira mu maka ga Sheikh Obedi Lutale n'omukulu wa NBS mwami ani abana Kalisa Sheikh Anas Kalisa bonna bakulira mu maka ga Sheikh Obedi Lutale Obedi Lutale nattibwa Amini nenja nembeera mukwano gwa President Museveni netuyingira fenensiko abasinga bakimanyi ne Besigye yajjanga so nze ebya Besigye ebigende wala sibimanyi naye nzize wano olw'omwana wa mwanyinaze Obedi Lutale nakulira mu maka ga Sheikh Obedi Lutale banzalira mu ddwaliro ery'ennamirembe Sheikh Obedi Lutale yasasula maama wange omugenzi Safina Nanteza yakafa so sikyalina maama na taata naye nga nzize okulaba Sheikh Obedi ambulire kiki ekigenda mu maaso era nsobola n'okwogera ne President Museveni tebannangana sinza kuwayiriza I've just came out from the way nsaba Katonda eggwanga lyange litereere era sinayogera ne Museveni njagala Museveni bategeragane nani ne Besigye ng'abantu bannayuganda kubanga omukyala akulira eddwaliro ly'Erubaga Amini ly'Emulago Byanyima wa famire ya Byanyima Besigye yawasa mu famire yani ya Byanyima President Museveni babere ba mukwano basonyiwagane nga nze senga kyeŋŋamba senga tuyanze naye ate ekikulu kyabenda kyenkwebaza weba kusiga ne resilience okuba bakusindika ku madango bakweni Thank you. I'm suffering. That was 2017. Yes. Nsaba omwana wa Kaliso wa Besigye Amini wa NBS arabe nga bantu ali Nairobi kuno bannongoosa ndugulugunda yansindikayo bannongoosa bubi akagumba kano tebakazaayo mbona era omuntu bwansitula bwati mpulira pain nkubira bannayuganda buna oba omwana hamu mwinako Oluganda juzi nalumbako omwami ono wafufa nangamba ntawulidde byenjogera ngamba bane mbona njagala bantu ali Nairobi akagumba bakazayo kafuluma ebweru wano mbona bansindika omwami oyo yali neka NBS okutuuka temanyi nti wajjanjabibwa nakimugamba Kalisa nenkimugamba ne mukyala we Juliet twayitukane ku palamenti kati mukubira omulanga hamu ontwale e Nairobi Bezgundi Kalisa ntwalo Nairobi twakulira wamu wa Sheikh Obedi nge mwana Sheikh Obedi munyambe bannayuganda ne President Museveni bwana basobodde nakamwandikira ebbaluwa nnyingi banzijanjabe waliwo n'ennyumba yange gye baagala okutwala ku miliyoni 22 empapula nzirina nawandikira President ampeeyo miliyoni 22 obandekeyo ekyapa ky'ensulamu ennyumba yange bagitwala nkoye rubaga olwa mukulu kitatta
Nkoye Lubaga sisobola kitatta. Okuba tebakuliriranga. Tebandiyiriranga wadde okunzijanjaba. Era biriko gavumenti ono. Sente sirina. Kubasikayira abaana bange basinga bawaswa. Baseti basemwanga bonna bafiira mu nsiko. Gende wadde omukafuluma ng'oyisize wa mama fiina. Genda ojja kulaba amalaalo omukyala ye France eyafumbiranga President Museveni emmere. Wali yazaala Seti Semwanga nani abooluganda bonna abasaidi eyo bankyawa nti nze nayingizanga abaana mu magi. Kati mumwagaza ki oyo omusajja? Sina njagadde coordination. Yes. Mugisa ono driver aluwa mpaka tambala kali akali mabega akagumu njagala just bakolagane sonyiwagane eggwanga lyaffe na buli omwe ayogere kiki lwaki emitawaana egyo wegi. Okay, kugamba kyosaba abannayuganda kyosaba kolagana nakwagalana nati kakati kwera eri point nze kisinga okunuma tukuba 2017 oyogedde bakusindika ku madaala omusajja ono mujulizi yaliwo omanyi ebyafaayo bingi kimanyi Siriya pulezidenti bamuwambye banayinki pulezidenti wa Siriya abadde mugagga nnyo mbimanyi kakati sifaayo kuwa Siriya yali ku mbeera ya munnayuganda n'ebigenda kakati nedda wali ambadde kyakubuuza okuba lwasindikwa ku madde n'ofuna incidence eyo kwegamba tebakoze tewali n'omu anzijanjabye bwe basindika emulago banongosa bubi nkutegeezeza eggumba nerikola ki nabulaba oyo omusajja we sancu lamba bwe bulamu nsaba omuntu yenna alina ekisa oba omukulu wa prestige oba omukulu yenna ndabe nga banzijanjaba President Museveni nagwanga ndi ku talk shows nga mpolereza gwe Lucifer nansindika bwenti ku madaala wano webaso nengwa naye siyandina nsaba bantwale India akagumba ako bakasemu bonna abantu bange President Museveni nakati mpulidde nti bagenze ku mizannyo ne miliyoni 9 dola bikumeka 9 mwana mukyala zawa n'omukyala speaker namunoonyako ewuwe era mbadde oyo tajja kusobola president yabayise dda banyonyoosi oyo tasobola bwe nagenda mu ofiisi yo manyi kiyangamba baŋŋamba nti wa Luganda ono omusajja ayimba yani Aisa Namina yani ono omulenzi omuyimbi yani ono yakuba ekipande nti omutujju era mbu ba Luganda nabbanja lindako nabbanja wawa webunyolo lwafite omutujju wa saidi wa aru so aruwa abalulu okifunye era bulijjo mbadde neebuuza lwaki bulijjo mbadde neebuuza nkimanyi lwaki abayimbi kati bagwa nnyo ku Museveni ne Gravity omutujju wetwala ekollo ne baŋŋamba nabbanja ne Gravity bali kyekimu naye kakati sente zibadde badateekamu Arias scheme oyinza otya okugamba n'okukola politics noyita Arias scheme nakugamba nti ye mubbi wa Kasimu nakugamba nti gwe oli mubbi wa Ssembatya ne bayimbanga ennyimba ezituwemula nembuuza mukyalo oluyimba lubeta n'epica aluwagira bingi nze nasoose okyogera ku rediyo ekyo kyennyini mwe mennyini mukirwaneko kubanga eggwanga bwe kibanga abantu basobola okwambala be bati kitayambalanga ekisobola n'abaana benzaala wakati basoma mwe muba mukirwanako abali wansi mukuba amasimu mwogerenze olubeerera wadde ndi wansi mbeera ku simu kubukedde buli kumakya nekyensaba ekintu kimu President Museveni mwannyinaze onzijanjabe ontwale batereze eggumba lyavaayo balirongosa bubi emulago Dr. Oroso yanongosa bubi era okuva lwe yanongosa Oroso siddangayo kumulaba kubanga I didn't have what embuzi omukulu Lugudda yansindika mu ddwayo ly'emulago n'akolera n'akubira mukyala Byanyima muganda wa mukyala wa Besigye ate oyinza tukoza nti muwalaŋŋana nga te mukyala Byanyima yakulira mulago ate Besigye ye mukazi we ate Wini Byanyima awo wali so bwe tulaba nti wabeerawo bulimba
wale bitategerekeka kugamba ebitambo bigenda maaso mu ggwanga. Thank you. Ebitategerekeka ku kakodyo ka bulimba. Nze nsaba kintu kimu bannayuganda abali wano ne bannayuganda abanaabalabye ekigambo kino president ntwale e India eggumba baalirongoosa birifuluma linfumita bansitula busituzi sisobola kutuula sente zigenda mpitirivu ez'omuntu asitula sente ez'omuntu anaaza awaka okulya imagine olina okugula zipampas emitwalo 7 olina okugula emmere olina okugula emba olina okugula zivitamins eddagala lyo nebaza profesa tumwine alimpa era nkusaba owangaali naye kaliisa ebintu bino lwe byagwawo waliwo era ku TV ne basindikawo omusajja gwengwa biwana bada bimanyi nengwa ku madaala nga ngenda nserengeta so nsaba Sheikh Kaliisa Anas Kaliisa yafa era yafa bimanyi namulumba olwa Juliet Kaliisa wa NBS na buli omu ku nsi ayambwa buyambwa munyambe hamu Kigundo nyamba ennyumba yange bagitwala omukyala sipiika w'ekampala mangi w'empapula nziina miliyoni aga 2 agasigaddeyo miliyoni 2 na buli munnayuganda wa prestige buli munnayuganda yenna alina ssente munyambe eggumba linfuluma baalisala bubi werifulumira waliwo linfuluma I can't wash, I can't bath myself. Munyambe president twale India bazeeye gumba nzirewo kuba nali nwana ku Munyambe I'm suffering now. Okay, thank you very much. Nayenga nsanaga na Uganda tekeke Ddobozi yange weva kan abadukiroko mukyalo ono manyikiddwa tugamba abantu mwebazirwanako oba mwayingizanga abantu musuku mwamufumbiranga emmere so nakwera this extence ndowooza osaana ekirabo ekyamaanyi ennyo nankwa this instance yaliko naye nga it's all about that and we hope for a better at the end of the day. Ndi muto wa mukyala Luswata Entebbe tegeza ti Mbeera ne jjajja wa Buganda mukyala Luswata Entebbe namwandu Idris Luswata Kyeyune Nakajiri Kyeyune bannange nalwana ndi muntu mukulu nkoze ebirungi mu ggwanga nfuneyo omugagga antwale India nyanange mbona abo ne gumba bufuluma wano ku mugongo eno bazayo bubimbu bakisikayo Rich Conjection bubi. Okay. Mfa bwentyo obubinga president oli ku ntebe mfa obubinga Kaliisa wooli mfa obubinga Hamu Kigundu wooli mfa obubinga omukulu wa prestige wooli muyambye abantu bangi semwekyekyo mama yafa tata yafa I don't have anybody. Sorry about that. Era Uganda kindly mwabali ku online television flashlight what you have to do find the way of kufuna omukyalo ono tujja kufuna enamba ye and to making sure whoever can do help her ayambibwe yazirwanako ne bamusula ettale nafuna accident nga bako NBS they didn't compensate her health and things of that kind. So Ugandans kindly let's join hand in hand tulabite omukyalo nasobola okujjanjaba olunaku olwaleero. Mbeera nejana nkumbi ku quarter zone oluyisa wali depo ya Nairobi ennyumba ezaali awo ku quarter zone ndi kukakiko kabakadde imagine nze ne NRM chairman wa wano naye nyumba yange bagitwala president nakakuwandikira ebbaluwa omukyala akimanyi Prosper abakola mu balema kati nafuuka mulema abimanyi kulya nti ogenda kusinkana abalema nga 19 naye ebbaluwa mpa sente ezo president miliyoni 22 nziweeyo baleme kutwala nyumba yange kwesti alina gyenkola sente zonna zigenda mukundiisa n'okunzijanjaba n'okusasula abanvuga n'okusasula emmere gyenkola ki gyenja n'omukozi olina okuwa omusasula allowance of 6,000 bagenda ku driver abafuna 15 gye mitwala namu 5 naye abayagalayo omuzimu. Okay. Kale. So Ugandans mwabaliko this particular program, let's find the way of Clavant omukyalo nayambe despite the party where she belongs but help her as a person. Nakulira mumaka ga Shekobe ne Sheikh Kaliisa oyo yakulira mumaka ga Beki bonna abakaliisa family taata waabwe yali mukwano gwa Shekobe nze wano lwa mwana oyo lutali mubuuze kikyafa akimbuli osanga obanyinza okwogerako ne President Museveni nga anampuliriza kubanga era bonna juzi twali wali ku Supreme Council nalaba President Museveni ng'alina ekiteeko akamulege nga banyumya bulungi lwaki tasobola kubuulirira mwana we ne mukwataga tokiraba taata namulaba ku Supreme Council oba yakwerabira ani Museveni
kati munzijuukirize mukulu Museveni sebakuba amaloboozi gayise wano omukyalo tomwerabira yazirwanako akuyambye bingi ne byayitamu muyambe districts zavaako talina buyambi bwonna kandi asaba buli mugagga yenna akaana asobola yenna motoka ye yiyo bateeka muteese basitula mu street drive nankadde tegandange ku motoka bangi mukyala sipiika w'olukiiko lwa Kampala sipiika Aneta Amongi nakakunoonyewo emirundi 10 abasirikale babuuza abakukuuma nga kyenoonya okunfuna $2,200,000 ne mwami yennyini akulira FUFA omwami wonna mulumbe ennaku ezo magogo nanga nti ngende nnumbe nakato sekwitalewe mwami magogo n'omukya munfune $2,200,000 empapula nja kuziwa era bumpa omusirikale ngende nsasula ennyumba eyo nga mulaba nze simanyi kubba nakulinda naye bannange bannayuganda muntwale Nairobi bazeeyo akagumba kafuluma wano buseera mulago Dr. Rosso siddangayo nakumulaba nkebere we mulago bamusindikako busingisi ambuli oba ndi mulamu oba kiki ekyabeerawo mbonaabona bannayuganda balina ku ssente mbonaabona mwana wange omwana atera okunkolera abantu sayimoyo wa rediyo bukezi nakoowola ku bagagga naye bannange sifunangayo omugagga mpayo wati nasanga Brandon ono akiikirira aba movement mu palamenti nemuga nti bansazeeko amazzi bansaba $5,000,000 naye nzijjawa bembadde mu ddwaliro ko mu ddwaliro nagalayo emyezi 3 Brandon nansuubiza okumpa $5,000,000 kati essimu ye yajjako nzija $5,000 si miliyoni $5,000 aba waters bansaba $5,000 $235 naŋŋamba namusanga kubukedde ne muwulira n'agamba agenda kuzimpa Brandon oba ssente wazimpa ne bazimpa oba oweereza siddangayo kuwuliza essimu ye waginzijjako kadi sagala kwokisa nnyo omusana naye nga this is touching story untold story for your life and katabe nti no whoever can lwano olabe nti banzijjanjaba ne $2,200,000 ezo zesabye mukyala sipiika newakafa ne president $2,200,000 nazisabako ne mwami hamu ne muwandikira omukyala akulira abalema akimanyi bulungi nasaba ssente ezo ennyumba yange bazitwala bansikula busituzi bondeka bwoti nga seekyusa mama speaker president omuntu alina okujja nankyusa mulemba siina mukozi nga yagenze ewaabwe mbeera mu nnyumba nga siina nkyusa kati katukerekeze bakuyingiza munda wali nyina abantu omwami ono ampulidde munnamawulire wa British mu Uganda ne British bannakiguli abantu abali mu Bulaaya munsondere ssente muziweereze ku TV kuno balule bagana abantu bagaba Oluganda lwange bajja eka ne batwala ebintu byange byonna sirina kati muganda wange lule bakugamba mulindwa oli Sweden eno lule oli Sweden nakimbuge munyambe naddala ab'Ebulaaya eri abantu bangi nnyo abamanyi era bampulira ku jjoti bannange nkaaba munyambe muweereza ssente banzijjanja oba muweereza request mutwale muki mu ddwaliro eggumbeeridde naye ng'ennyumba yange bayagala gitwala ku $2,200,000 siina gye nkola kati